Ebya Dr. Jose Chameleon ne Alien Skin bisaanikidde munangate media byengenda okubeera nga nkutuusaako ku luyimba munangate akapati esaidi kakati nno wali Alex Waiswa Mufumbiro ye aleeteddwa munangate mu kooti naye bannange abadde alina byakakasa esaidi wali nga bali mutuusa ku kooti ekanyanya kakati nno byengenda okubeera nga nkutuusaakoko maaso awo pampita jaminati sinza ku jaminati yogi kansooke nkutegeezeko wali ebiri essaawa zino munangate okutambula ku social media by'ebyomwaka mwezi munangate Dr. Jose Chameleon bwe yavuddeyoko wali mu katambi n'akomentingakoko ku luyimba lwa Alien Skin akapati naye muganda wange esaidi eno ndabyekoko wali abafango ne waliwo akatambi akamu ke mbadde nfunyeekoko wali ku mukuto gwa TikTok kabadde katambula simanya akapati Okay. Sometimes mu Uganda muno tulinamu ekizibu kimu abantu abakadde mu system ezisinga zonna baalemerera tebaagala bato bavugemuko naddala mu bayimbi but waliwo n'omusajja wa Nuupu pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu bayita Bobi Wine oyo gayi ayinza obanga ebintu ebisinga byonna byakola bimu binyiiza naye ate naye ekintu kimu kyakola ekyanyumira yakira ku makya national music nayingira politics n'afokasinga ekiba kiyita upgrade stepping up ne kati laba legend wange gwempa ekitiibwa nga ki atandise kusabula baana bato ku saidi yemu n'akatambi akabadde kagambibwa nti nno nti abadde ali mu kwanukula munangate Chameleon naye akatambi kano just ndabye nga kali mu kutredinga wali naye nga simanyi nkyayongera munangate okunoonyereza ndabe ddala kati yafuusa upcoming kikyawo nakyo kitegeera Dr. Jose Chameleon wuumwayo kati ate ffe twagala Big Free baveewo twagala basigalewo naffe tukube ngoma balabo bakyajjayo kiramu ba Big Free n'oba osembe ffe tukimanyi nti omukulu oyo baali bamaanyi nga n'ensi batya era nako twakatadde mu luyimba lwaffe luno olupya luliwa oba tekayiseeko naye nze mukulaba okwange ndabye nga akedda naye nga webityo munnange webiri mugenda mu maaso esaidi eyo nja kuba nga mbikutuusaako ebinaafaayo ku Dr. Jose Chameleon ne Alien Skin makati awo okay kankwongereyoko mu maaso wali munnakibiina ekya NUP Alex Waiswa Mufumbiro alabiddwako nga aleeteddwa munangate mu kooti ekanyanya wali jjukira nti nno ne Sauda Madada naye abadde aleeteddwa naye mu katambi ke mbadde nfunye akabadde kakutte wali omubabiro ku mukutu nga TikTok kw'ossa n'emikutu emirala aka Alex Waiswa engeri gy'abadde agoyengamuko crazy wali munnange ate mu katambi akakasizza wali Bobi Wine is my president. Yeah. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Yeah. I know. When you live in a state, the prison guard is worried about taking his fare. No, you're not fat, ate kibadde bulala nnyo nga bwogezaawo okulaba embeera bwetyo munnange ate bwebadde wali mu katambi naye nno ke kano munnange ate akatambi kensobodde okubeera nga nkulagakoko ku Alex Waiswa Mufumbiro katulabe munnange ate ebigenda okuvaayo ngenda kubeera nga nkomawoko nabyo kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulakinga video